Obadde sasa kula basebo. Tukwaliriza ku hoteli Gatanu. Osobola okutulamuko. Kyoyagala kyonna tukuwa. Yes. Toyogera. Ate kirina buzibu. Fuba n'oba oyogera batoyogera tukusavinga. Buli ajja tumusavinga. Nze? Eki? Nalidde. Adi bulungi. Ndi bulungi. Ndi bulungi nnyo. Kebera tulina buli kyakuga kyoyagala. Emmere weeri. Kakati tulinawo plain chapati, tulinawo salad. Oyagala kubina ebya chapati sausage? Sikutegedde. Sumbusa? Oyagala sumbusa wezi? Oyagala zaaki? Eki? Ente! Oyagala zajjaba? Aweziri? Tukuweremu peya emu, peya bit. Emu peya oba emu sumbusa? Ati tugabira mu peya. Mu peya. Katuyagala yako kyakunywa kuba tulinawo juice cocktail, tulinawo juice pomegranate, tulinawo oyo goyagala. Abasoda batumutabudde obutabuzi. Omutegedde bulungi. Gojja okunywa. Ndowooza n'akabeeyi okalabidde ddala kwekalyo. Ndeeta kitegedde. Bosi ndeeta. Kibadde nga customer from oba kirungi olwosanga omuntu n'alya n'amalawo n'asaba ssente ezo okola ki oyogera ku simu message ate sikulinaako buzibu naye obandifulumye ng'osasudde mama oyo agenda okuweereza mukyala oyo agenda okusirika eza mukyala tusize twagala njagala zizo zowuliddemu ngandi olinawo ojja kunkuba mukulu togera eno hoteli yajjajjaawo yakojjaawo yanyoko oyogera